baafa ffe bye twayitamu nga tukula sevuma bazadde bange nti wafadda ffe naawe tuli mirambo golooza lwaki wonnumba nkuweerawo nze tolina byombuulira naawe ffe tuli mirambo egitambula otyo ffe twayita mu bintu olaba ekintu kyonna era that is why for the me nkugamba for katini enjaga kyekimu ku bintu byeweenyumirizaamu ng'Omukunja Atasera. Essaawa eno twogerera producer Didi kigambibwa ali ku kitanda era lwabiragalalagala n'embeera egwa mu kkoweeri. Mukunja, abavubuka abanywa enjaga oyinza kuba wabaka kyagiyigirira kozi kati goli musajja w'amaanyi temanyi njaga tekyakugonza era n'abaginyi oyinza kuba wabaka ki basobole obutavaako waba oli abiriza nobabiramu okusulamu obulamu bwabwe. Enjaga si yesuula eddalu. Kyekisuula eddalu? Muntu gwagwa eddalu. Kanaawe ati abanywedde enjaga n'avaako n'anywa nnyingi n'akula overdose. Yes, akwaniriza omulungi atulaba era gy'osizira okubanga otulaba Wonderboy UG akwe tuli olunaku olwaleero Hands Pro Live. Mbaagala nnyo hamwe n'abasawo kubanga tutambula ffenna mu mbeera ey'enjawulo. Olunaku olwaleero andiri muganda wange Omukunja Atasera tuzzemu ne tumunoonyaako abe nga atubuuliramu ensonga nnyingi ze tugenda okuwayamu so beerako ate tubeere nga tweyongerayo mu mbeera ey'enjawulo. Omukunja, obulamu bugamba butya? Obulamu fiiti kyali kitya baganda bange. Olwaleero atokulabyeko mu kudduka ewa Ssaabasajja Kabaka mu Lubiri Mmengo. Omukunja Atasera olwaleero tubadde tudduka olw'okulwanyisa Mukeneja. Kiki oyinza okwogerako ku mbeera eno ebaddewo olwaleero? N'akajozo kyakalimu bulungi onjanyumye kiri kitya side zaawo mu ndowoozayo? Ati kati ffe tuli basajja bawano, tuli basajja Baganda era Ssaabasajja Kabaka waakuba omulanga bw'atuyita ku kintu kyonna tuba tulina okugenda. Newankubadde kale enjaga oluse tugira nebanga eyagala okutuggyako naye tekitwerabiza kati nze neddira nti ndi muzzukulu wa Katongole bamama banzaala bammamba kati muneewebaayo omulanga ng'ogwo nga guli mu Lubiri Mmengo nange mba nina okujja neenyigiremu yensonga lwaki mbaddeyo. Ng'omusajja Omuganda ng'omusajja omututumufu mu ggwanga Uganda siriimu ono akyase nnyo naddala mu bannabitone ab'enjawulo tukoze tutyo mulwanyisa nga tusinzidde ne ku mulamu agubaddewo leero mu kudduka. Okulwanyisa siriimu tulina oba kwewa butwa tuffe tuveewo kuba tetusobola yadde omwegezaako. Siriimu tawoneka ebbanga lyonna abantu nzize nkibagamba siriimu si bulwadde. Siriimu kisiraani. Siriimu is not sickness naye it is ekisiraani. Lwaki nkugamba bwe ntyo? Sigamba bantu nti bagende mu maaso beegaddanga olw'okuba si bulwadde nti omuntu osanga omuntu n'ayenda omuwala ku kitundu n'ayenda oli n'amwebakako abasajja abalwadde bonna ne bamwebakako abamu ne bafa n'okufa naye ne bagenda omukeberanga mulamu kyokka n'osanga oli ne bamukutamya ku kiyigo jastika amangu awo jjamu tugire fungulangire n'agenda okugira ng'afunye obulwadde. So kati siriimu bukya bukinga olaba ogusiraani nti obadde mu kkubo abantu bangi nnyo emmotoka ne zitabatomera ggwe n'olinnya emmotoka ne bakufa okitegeera kiri kisiraani naye nga kyekyogamba nti tubulwanyisiza tutya naddala muffe mu indasitule yaffe ey'Abadongo tetulina ngeri gye tugenda lwanyisa siriimu tumuveeko buvi Katonda yamanyi enteekateeka zaffe kubanga ffe Abadongo siriimu tulwala wa kikungo akawala kamuko kakajjaawo ne kayingira mu kkulu kati osanga obuwala obwetegaatega okasanga ku studio za Daddy Andule n'okasanga ewa Bbawa akaana kamu kasobola okutambuza siriimu ne kamujja mu nkambi ya Kamiliyoni ne kamuddusa mu nkambi ya Palaso ne kamujjayo ne kamuddusa mu nkambi ya Sipayisi ne kamujjayo okitegeera nga muntu ogwo alina kajja atugabirako ate n'abasekerera abaamulwala mukola kikyamu bw'olaba ng'omulwadde wa siriimu bambi toseka era oba n'amazzi ag'ekikumi oba ekyokulya muwe buwaalye yesu ogenda sinika amannyo nti gundi wuuli aggwawo tumulaba akenene yali abigula ebbina naye nga weerabidde nti ate gaayiwo oba laavawo
atalina gye yeetooloola eri n'agenda awendula n'aleeta. So kati bino ebintu si byakusekawo, olaba omulwadde just mubeereremu. Oyogedde ku Palaso ng'omenyaamenya wiiki eno still baavaayo Palaso Kabaka n'amusiima era nayogera ne ku music wa Uganda nga bw'aevolvize nga bw'anyuma. Kino oyinza kukyattribute nga kyoyinza kuki, oyinza sinzira kuki okubanga n'abantu nga Kabaka essaawa eno batandise okussa mu music ekitiibwa. Kikyoyinza okyogerako ng'Omukunja Atasera? Ku nsonga ya Kabaka okusiima oluyimba ebintu bya Palaso, I was also so excitement. Lwakuba I was so excitement nga Kabaka alonzeeyo Palaso. Naye ate Kabaka tasobya. Naye Kabaka teyatubuulidde luyimba kyolwo olwa Palaso olumu. Leka kuluteekawo, Kabaka tannalwogerako. Ati lwe yayimba lwe yagirako. Ani yalugirako? Palaso Kabaka. Kabaka yagambye nti mutabani wange nabuuza mukulu yabuuza Jjunju nti omuyimbi ono Palaso mpuliriza ennyimba ze nga ndi mu dduyiro. Naye Kabaka teyatugambye luyimba lwakuba nti Palaso mukwano gwange, Kamiliyoni mukwano gwange, Kamiliyoni jjajja wange, legendi omu ku bantu b'ensinga ow'ekitiibwa. Naye Palaso awo saategeddewo bulungi, naye tulekewo tugende mu maaso. Naye nga gwe gyonomanya bambi nasanyuse nnyo. So excitement Palaso okutuuka ku eri ekkula nti Kabaka newe yandibadde nga ate ekya Palaso ekyenjawulo ekyabaddemu ku bayimbi Kabaka baabadde nga ajja asiima. Palaso baamujjanjawaza ng'omwana w'embuga. Gwomanyi Kabaka otwaleza eddakiika ze yamaze ng'ayogera ku linnya ly'Udigensi, kamera zitunula bwe ziti nti Palaso n'ayisa erinnya ly'Omukama. Gwomanyi Kabaka n'akeera n'ayogera erinnya Omukunja Atasera. Anti nke gwe tutomanyi oyinza okuddamu okubuuza enjaga ntandika nnyo ya bbanja Kabaka yasasula. Ate kati obeera okyammanja Mutanda yasiimye naawe ate godde mu sitole mb'osasula emiti. Kintu kyamaanyi nnyo Kabaka okwogera erinnya lyo. Era Palaso newankubadde beepinga ne David Lutalo luli awo Lutalo ayimba. Tuve mu byo olutalo lwa Palaso ne David Lutalo. Tuve mu byokwesudiya n'okukola ki nti Palaso tumwagala. Lutalo ayimba. Naye Kabaka kano kakodi ke yataddemu guli 2 ali mbaaso Palaso ndaba nga aguliidinzeemuko. Lutalo ayimba n'owulira nga n'ebyenda byagala kuvaamu. Naye Kabaka kano kahuuku ke yatadde mu Palaso ndaba ng'oguli 2 Lutalo ayinza ayongere agiremuuko awo. Kubanga wano ebyawana e Uganda, why am I saying for the that nti wano e Uganda tetuli nnyo kwani ayimba ennyo. Bangi abayimba obulungi naye nga amakungula tegalabika, okitegeera. Kaakati ne tutunuulira Kenzo oluusi agattaga abayimba ennyo naawo bamanyi wano tulina abayimbi abayimba obulungi bangi naye nga okuyimba kwe ne haso ye tebyenkana nakyalina. Kati nze olaba Lutalo oyo sitiru era nsobola okwogera ku Lutalo. Nze Lutalo gwempulira nga nze omanyi ffe abaalemwa tukuba nnyo pulaani sinnalemwa naye sinatuuka ate ku Lutalo, okitegedde. Nze ku Lutalo gwendaba kuba Lutalo ayimba Oluzungu, ayimba Oluswayiri, ayimba Oluganda. Nze Lutalo Kenzo bye yakakola mbiraba nga Lutalo yandibadde yakabikola emirundi 2. Kyova olaba ate oluusi nebaza Edi Kenzo oyo omutima gw'omubi gwe bamuvumira mulungi bambi gumuyambye. Kuba kakati ddala Kenzo n'amala akola ensobi emu bweti ebyo byowulira biga ebyagambwa abawe connection n'amala abawa connection Lutalo n'agikwata. Bayinza obutaddamu kubanga balinnyayo waggulu. Kenzo naawe bamukubirayo miggo. Olwaleero tuli wano ane Mukunja tuwezaawo kubanga tuwayamu hands full life gemanya gange andi ne Mike Don ku kamera wagezaako okulaba nga ekifaananyi kino kikutuukako yonna gy'oli. Jamal Vidal tubeerawo okulaba nga ttiimu yonna atukuwa ekyenjawulo ate wanda eri n'abeerayo ng'abigattagatta. Njala twogere katini
olwaleero mu lubiri tukulabyeko n'omukyala King Sheebah twasemba okuba wano nga olina Love Mercy kati tugambe nti wazzeeyo eri ebigambo bye wabiridde omukwano gwaffe ne Love Mercy tewaliwo kisobola gutabangula naye enteekateeka yange nagikoze n'ababanda bange nga tulina okuyitako ewa Kabaka awo tuyiseemu kati mbadde nnyingirawo bwe nti ngenda okulengera ate n'ababanda ba King Sheebah nga balaba bakiisa eggaali Sheebah yeeteganye ennaku zino bannange yeetega bannange Sheebah kakkanyaako kasusu osuse mulengedde ne Misa Kisemakula ne mulengera ne Ticha Wabukedde TV ngenza okulengera ngenza olaba mulengera abanene bonna mu ggwanga kati bannange Sheebah oli bulala ali bulala so mbadde nange nzize kuyisaamu kudduka ne tuwegwako awo twetomedde bwetomeza wagambye mugenze mwenna after no tufulumye ffenna ne nkwatedde ewa Love Mercy era naye n'agenda mu bibye n'agatta ebibye nange ne neeyongerayo Love Mercy jasi nakikugamba nti tosobola beera naye n'oddamu n'okola ensobi tekisoboka Love Mercy oyo yennyini nga njagala okumwogerako abaana be ku Luthumu yabatwala era nga kigambibwa yali tasobola kubanga abalabirira bulungi kikyoyinza okwogera kweyo embeera ate nga essaawa eno gwe balo mwali temwesobola omukyala yavaayo n'agamba temukyesobola kabayambeko ate mukunja kumanyi ng'omusajja ow'amaanyi hajati yabayisaamu obuyisa maaso kyali kitya temukyesobola twesobola naye kati abo abaana ba Love Mercy baalina namusanga nabo sinze nabamuzaalamu tosobola kubalabirira twala omwana twala ne maama we abaana ba Love Mercy baalina balyanga maama we leka naawe bali okusinga akasaanyi kati newe mba neetenda okuba nga ndi musajja afaanana atya nali sinza basobola kati wewaagwawo eno sagayo gamba nti Love Mercy yawa abaana embizi ng'ate basiraamu ate mu kisiibo ajja ti Kulisumu ne kimukwatako anno nze yansaba ssente ne muweereza yangamba abaana enjala ebaluma kati nga omanyi woyagala omukazi n'omusanga n'abaana ate abaana tobawa butwa ne musindikira ssente ne mugaba bagulire ekyokulya Mercy n'agenda n'agula embizi era Mercy namunenya n'abasiraamu ku lw'abasiraamu ne mbagamba musonyiwe Mercy ku lwange ne ku lwa buli muntu kubanga Mercy namugamba wabagamba wabagulidde embizi lwaki ssente ze waguzeemu embizi tewaziguzeemu ennyama ey'ekika ekirala n'aŋŋamba anti kitaata kyabwe tekiweereza buyambi kati nabadde njagala naye ate si kirungi kubonereza taata ng'oyita mu baana naye twakyetondera Mercy yavaayo n'abanyonyola mpozi abatafolowinga mugende ku akawunti ya Love Mercy yabeetondera ne ajja ti Kulisumu mwana webale kubeera waddala omanyi omukazi we baasooka ne bamukuba nga muzaata afudde tekyakuwewula ng'omusajja nga balo w'omukyalo ono tekyakuwewula kubanga ate nazitowa ddi era mpewuka nze sibeera mbi ebintu bya puluvinga bikutula ebintu bya puluvinga ebyo nali mbibaddemuuko oyingira ebbaala omusajja n'agulira abakazi bbiya n'ajjuza emmeeza emyenge gisukulubu gyesimenzi egy'ebikaju byotawuliranga nako naawe n'otandika okwekanika wosikayo ssebo okakase naye nga tomanyi gwe weepima naye abasajja balunda embizi zaabwe mu kyalo n'addayo n'atunda ebirume bye ebiraawo n'ayingira e Kampala ng'alina miliyoni nga 10 yazitunze embizi ze za kunywa bbiya gw'otoola ku kakapito k'olina okitegeera kati mwana nze nayiga okwepima seepima na muntu neepima naawe nga nsose tegeera otoolawa naye nze ntoole ku bwange obutini bwe nnina obw'okunywa enjaga neepime n'omuyaaye eyalunda ebisolo bye mu kyalo nze seepima obubaka ki bw'oyinza okuwa abakyala abateekawo embeera ku baana nga tebabazaala ng'omusajja omusajja omulungi era omusajja omufumbo nze kyenina okugamba abantu bonna abo abali mu bufumbo abafumbo kituufu
bafuna obutakkaanya naye weegendereze nnyo obutalumya abaana kubanga olaba buli woozaala abaana gwe buli woogenda okula buli lunaku omwaka ogweyongerako amaanyi go gakendeera ate abaana bano ababadde abato bafuna amaanyi kati be bano abaana boolaba n'amala okukula n'obeera ku kitanda gwe amaanyi gakuwedde ng'omwana tayagala nakumanya ne waaba n'essente abajjukira bye wamuyisaamu biri kati kyolaba ffe tuli baana emirambo egyafa ffe bye twayitamu nga tukula sevuma bazadde bange nti wafadda ffe naawe tuli mirambo golooza lwaki wonnumba nkuweerawo nze tolina byombuulira naawe ffe tuli mirambo egitambula otyo ffe twayita mu bintu olaba ekintu kyonna era that is why for the me nkugamba for the me nkugamba nze nkugamba newe mba mukama mpadde omukisa n'enzaalayo obwana nze sobola bonyabonya mwana gwenzadde olw'obulamu bwe nayitamu nti ffe twabonaabonamu ebyalaali kati ne tukula nga twanyiiga nga twekyawa twafuna emitima nga tetuzaaliddwa nagyo aswayi wonjiikiriza era nyingirawo ng'omulambo okitegeera naye nga siyingirawo ng'omulambo nti nange nayagala kuba bwe nti naye jasi osooka n'otunulira buladi byoyiseemu n'olaba ng'omuntu ayagala bikuzaamu kati nga mu mbeera eyo mba nnina okulumba mu mbeera yonna esoboka nsobole osigalawo oluyimba lwo lutambula bulungi oluyimba lwo olupya lwakubye ne King Sheebah vidiyo ekolera ddala bulungi nnyo ku YouTube kiki oyinza okulongerako era abantu oyinza kubagamba bigambo ki era mu mbeera bwetyo banange lwe twakola ne King Sheebah terutambula bulungi tubeesibeko lwe twakola ne Love Mase erusinga otambula Sheebah yalwonoona nnyo negwe Love Mase wa ddala asabula era wogenda ku YouTube okukebera lwe nakola ne Love Mase ludduka nnyo teekamu tubeesibeko by Omukunja Atasera and Love Mase ludduko singa olwa King Sheebah nti kati seeno luli mu 50 plus 50k jasi njaga kwebaza tennaba kuwera jasi njagala anaye mwekaza genda mu maaso toko wansindikira sigino olinawo enjagaawo nze nfunye gwe neesibako naawe funayo gwe weetungako ebyalaavu byakwesibako teeka ensonyi ku bbali positi ng'omuntu kwagala n'omutakiraba oba olinze mmale kweyambula ewaka abantu maggwe n'empewo zaagala ggwe mu mutima wanteekamu ki nga mpulira ebinsokoola wano mwana mwebala kayimba gye kali ku YouTube mugende eyo tabu nnyo kawangudde n'awaadi King Sheebah yabakubyemu awaadi awo awaadi ya King Sheebah yanjawulo nnyo si ezino awaadi zemba yabadde ya haso yabadde ya alaali kali akalulu nga katambula nga wonaabe gwe omanye ekyabadde awo nze akalulu banominatinga King Sheebah unfortunately nga ndi ne Love Mase kati ate obuzibu bugenda bujja mu kategole mwe bateeka King Sheebah nga mulimu omuwala ow'eggwanga ly'aba Mase omukiga kati Mase n'aŋŋamba muuku tetusobola wagira King Sheebah ng'ali ne mulamu wo kati ne twegatta ne Love Mase ne tuwagira oli omuwala bamuyita Babi bamuyita ese netuwagira naye tutuuka akadde abayaye ebivumo ne bisukka mukunja oli bampemula ebigambo Love ekusuula etya edda luuno obeera ne gu Love Mase oganye nolonda King Sheebah wuno bamuleebya King Sheebah ne bataka vidiyo ng'akaaba bambi ng'akalulu katabuse ennaku nenkwata neŋŋamba netumugiramu awo naawangwe akalulu n'akalya so kati agenda Dubai.